Bannayuganda kye balina omumanya nti kati ekiseera kino tulina system gye twatandika wa strategy empya nga Uganda Crane era enkya tusuubira twakamala almost automatically kimanyiddwa twakamala okuwangula Comoros enambole era ekigenda okubeerawo enkya ekigenda kwawukana nnyo na kye twakamala okukola Comoros. Congo Brazzaville nayo jenga emanyi tugenda gikuba tesobola kuva nambole tugenda gikuba golo zaffe nnungi ng'ezo golo nga 3 tujja kuwanga kubanga kati Uganda Cranes eri mu season yakumenya yakola byafaayo season ebbanga eriwedde mabega twagenze mu Africa Cup of Nations kati tulina okwongerako ebiera tulina okugenda mu World Cup tulina osamba byonna tulina okugenda okutuuka ku rekodi zonna tugenda era nkusuubira mu goolo 3-1 nga Uganda 3 Congo goolo 1. Omupiira gwa Uganda Cranes ogwenkya ng'esamba Congo nsuubiramu goolo 2-0. Uganda egenda kuba 2-0. Okubuuza nti oba Uganda nekuba Congo Brazzaville kiringa kubuuza tuba papa mu Katoliki kubanga ero nambole yo lufula teri ntegenda mu lufula nesukkawo tugenda bakuba kikiwedde wano mu Uganda ekyenjawulo kye tuyina nti emipiira gya wano mu Uganda tugigoba kye tuyina okulwanako ennyo bwe tunaagenda ebweru tunaakola tutya Congo Brazzaville sure win naye tulinde result enaava mu Misiri. Okusinziira ku mupiira gwe twakakomekereza mu kisaawe Nambole bwe twagendedde mu kikopo kya Africa Cup of Nations nze ndowooza abavubuka bakyalina moral era ku mulundi guno bagenda kujja ne moral eyo simanyi Congo bagirabyeko abamanyi weesula mugirabule mugigambe nti goolo 4 oba goolo 4 ku bwereere.